tuveyo nyo gye tuvuddeyo neno kwa kyatambula namwe abatabira ku TV. Thank you so much for watching. Abatabira wano ku mutimbagano ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram, ate ne wano ku YouTube. Thank you so much for watching. My name is the one the king himself. Okyali nange nga nkyakuvuga speed ya ilinya kadde ko katukute tansereti ne mutusonyo omutugenda kwa tuduka speed nyonyonyo. Omukulu munanga amanyiddwa nga Steven Mutesasira ono mujjukire nga ye yali bba w'omukyala amanyiddwa nga Judith Mutesasira yali akuyibira obuyimba obulungi ennyo nga akayimba ne Irene namubirumbuulira akayimba ke yayimba obuyimba nnyo obwe gospel ne mujjukire embeera yatandika mu 2013 awo ng'omukyala ono afulumanya eggwanga bw'agenda mu Amerika bw'agenda e Canada bw'akomawo bw'agenda e Sweden okuyimba bw'akomawo embeera yatandika okuba nga ekyukakyuka nga tumubuuza n'ennaku zo ng'otambula nnyo omwami ye omulekawa kati munnange bwe twabuuza nagamba mba ngenze kuyimba mba ngenze kuweereza Katonda nga n'omwami yatugamba it's okay atamanyi bantu bano babiri ng'ebifaananyi obiraba omukyalo ono yakuzaalira omwana amanyiddwa nga Esther ne Ezekiel abawangula East Africa's Got Talent twakuba nayo ebyokubasasula byajjamuko endirimba awo kati munnange kiba kyaddaaki ng'emumanyi omukulu ono badde bamugoba mu church emabegakaawo last year naye ensonga n'azikwasaganya n'afuna kyakye kumbe yafunayo dde ekikyala ekipya ekikyala kino nga bakiyita Judith Nyamahange Mani erinnya nalyo afunye ekinyarwanda kye abamukonga abamunyarwanda Nyamahange taba manye ennaku zino abamuhima I think was Munyarwanda Nyamahange abanyarwanda mulavuganenchi mugamba mutya era nga munange no nga chachi bagita Kingdom Faith Power Center Church esangibwa Entebbe nga tekyaliyo saize n'enasana gye yali era munange bano omukolo gwabwe gwabadde olunaku lwali lwa mukaaga era nga munange Pastor Steven Mutesasira yamaze dde okuba nga akikuba nga yafunye ekikyalo ekirungi ekimanyiddwa nga Judith naye I think Pastor Steven ono ayinamu jezi zimunyumira okimanyi Lawrence oli yali Julie katono ye yani ye Judith waliwo connection naye nga munnange mujjukire muno mwaka gwa 2010 that was 2017 omukyalo ne yavaayo n'abeera nga asaba divorce era divorce eno bamala ogifinalizinga bamala okuba nga bagifinalizinga bulungi nnyo nekigamba okuba nga omukyalo namanyiddwa nga Judith Mutesasira takyalina linnya lya Mutesasira just yalisigazza nga formality naye mu mateeka aba takyalina so kati linnya lya Judith lya Mutesasira lyagenze ku mukyalo amanyiddwa nga kati ye Judith Mutesasira Nyamahange Mani era nga munnange yensonga ezigenda mu maaso naye nga olaba ebifaananyi ebyo kigambibwa okuba muno omukyalo ono Judith alabika ayinamu ettu mu lubuto era nga ettu eno leeka lya myezi ena nga mulaba full figure bwali neno naye bwali kati ettu lino lya myezi ena era lyaleseewo ensonga zino ez'okuba muno abeera bamuwasa oba bamukuba ekidaala era ng'omukolo guno gwaddeko abantu bangi nnyo nga olaba ebifaananyi kwaddeko omukulu amanyiddwa nga Pastor Dr. Mondo Mugisha tayagala muyita Pastor Dr. Mondo Mugisha yabaddewo bulungi nnyo naye mujjukire muno Dr. Mondo Mugisha ono era still yatwala Judith Mutesasira mu chachi ya mwami ono amanyiddwa nga Steven Mutesasira n'abeera ate nga muwinga into mu bufumbo obutukuvu naye kati kyewunyisa nno naye yabaddewo okuba nga ababulesinga si kyokka highlight endala yabaddewo ku mukolo guno ye y'abaana bano abamanyiddwa nga aba Judith Mutesasira okuli omwana Esther ne Ezekiel abaana bano munnange bagenze ne babeera ku Facebook ne babaako engeri gye bayiseemu maama waabwe ono omuto naye tebamuyise maama bamuyise anti ekyasinza okuba nga kyeraliikiriza abantu bagambye muno just not forget this day congratulations Aunt Judith tebamuyise mami Judith so oba abaana bo tebakkiriza muno ne maama waabwe omuto ensonga ezo zali naye kankulage ku bifaananyi bino ne posti zino ez'enjawulo ogolowooza kino kyabadde kya buvunaanyizibwa okuba nga abaana bano bayita maama waabwe omuto anti ne batamuyita maama gwaleyo genda mu comments obeere ng'ozidropping out naye nga munnange ensonga bwezito bwe ziri congratulations Judith Mutesasira ne Steven Mutesasira upon this day eyokuba muno mwekubye ekidaala embaga yabadde y'amawuuno nnyo era nga yabadde outside z'Entebbe bayitawo erinnya neerabiddewo naye ng'ogenda Entebbe aweeto weyabadde era Reza yes I think Reza weyabadde naye nga twagala ku bantu bakolingweyeteekakulageko some of the photos nga zigenda mu maaso awo ofune ka montage kano akakabi ku bifaananyi bino nga babikoze ate tukoma tugende mu maaso namulema namannya tovaawo wano nyenyini ku Celeb Jazz genda masawo subscribing amanya nze King Smith nkola ne kyaliwo nga muyita Wallace ku kamera.